Olunaku olw'eggulo ku Agataliiko nfuufu akulaze muzeeyi Ibrahim Muwonge emyaka 67 ekibu yaduukidde ku poliisi ng'ayagala bamuyambeko okumuwa obukuumi addeyo mu maka ge ng'amaze emyaka 7 nga yagavamu olw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we kati omugenzi. Mukyala wange kyatugezeeyo tufuna obutakkaanya nenvaawo awaka olw'obutattiinana bwe natubeera we mbadde maze emyaka 5 kusaba Mungu lwamujjuludde n'afa kati bw'afudde tumuziise nkomyewo awaka bwenkomyewo awaka abaana banemeseza awaka baga nti maka ga nnyaawe. Olwafudde n'asala okuddayo mu maka ge n'omugole gwe yawasa wabula abaana bamulemesa nga batayinza kujja na mukyala era tebanzikiriza nakudda naye waka bo baŋŋamba nti oba njala nzije ng'omu ebisenge babiwambi tesikiriza maka gange b'okumpeerawo amateeka. Wevale gulirina abakulu mu busiraamu bawogedde ng'omu ku bano yameka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate. Sheikh Kibaate agambye nti mu ddiini y'obusiraamu eragira omusajja okuleeta omukyalo omulala mu maka singa aliwo aba afudde. Tewaliwo tteeka lyonna mu busiraamu ligaana mwami kuleeta mukyala we mu nnyumba omubadde mukyala mulala kubanga ennyumba oli aba amaze okufa ng'esigadde omwami yagirinako obuyinza. Ategeeza nti omusajja ne bw'abeera bayawukana n'omukyala kyali balagira engeri gye bagabanamu ebintu era ayongeddeku nti abaana kye bakoze kyali kikolwa kiramu kuba eddiini y'obusiraamu eragira abantu kuba abazadde baabwe ekitiibwa. Wabula abaana be bali bweru w'amateeka mu ngeri y'okuzannyira ku muzadde ate nga Allah yabagana okuzannyira ku muzadde kuba Allah agamba ti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah yalamula n'asalawo tosinza okujjako osinza Allah n'abazadde bayise bulungi n'atulaga nawala naga nti ezambi erisinga okubeera eddene ye mwana okujemera abazadde oba okuyisa obyabazadde. Onasi omukyala yagobeddwa abaana mu maka akomuwafumbi era n'asaba n'abaana okulinda kitaabu okutuusa ng'afudde balyoke bakanira ebintu bye. Abaana ekyokukola ku nsonga y'ennyumba eyo tebalina n'ekimu kye bateekeddwa kukola okugyako omulimu gwe balina okukola guli gumu butaddayo kuzanyira ku taata waabwe butaddayo kulumba nnyumba eyo balinde kitaabwe lwalifa bagenda gigabana nga yaabwe. So kati taata alina n'obuyinza obugamba nti ye maali ayagala girya katunde maali ye kati bwambala okufuna abantu abafaanana ngaabo abaana akola ki. Ate Sheikh Sulaiman lubeka kuggwa naye atangaza ku nsonga eno agambye nti abaana bakyamu tebasanidde kulemesa kitaawe kuwasa mukyala mulala kubanga bino tebasobola kubimukolera. Ennyumba maali ya musajja bw'ebeera nga maali ya musajja oba olina okubeera ng'okola ki oba olina omusajja omuwa eddembe lye okubeera ng'awasa mwe mugenda omufumbirwa mwe mugenda omuwa buli kiyeetaaga ng'omusajja mulimba baana mmwe mweddeko mutya Allah tabaraka wa taala n'abalabe balina makanzu mwambadde ga bwereere. Awadde Muwonge amagezi okutuukira amatwala eddiini y'obusiraamu ne Bamasheikh bamuyamba okuwasanga bw'ayagala era nabula abaana bakomye effujjo ku kitaabwe. Wamma gwe wasa bwe bakulemesa jangu mu ofiisi jagenda ku Supreme Council genda wa Supreme Mufti jangu mu ofiisi fe tujja kuyamba mu sharia abo abaana tubakwate tubasibe olw'okuba nti bavuula eddembe ly'obuntu bavuula eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Obeid Lutale ne Josephine Ssenfuma bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV. Yanemesa muganda wa mukazi wange yayeegase n'abaana be waka bangobewo.